enhancement of democracy in Uganda, but we still have a long way to go. I thank you. Basebo ne banyabo, buno si buwanguzi bwange. Buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP. Buno buwanguzi bw'abana Uganda, buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North Constituency. Wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa President Kyagulanyi Ssentamu nabo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongo yono gwe mulaba wano ne bano balala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga banna Kawempe North ne banna Uganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga toggooka n'olyoka olwanirira ekyo ekikyo. Banna Kawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye kugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira. Mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP, President Kyagulanyi, Deputy Honorable Muwanga Kivumbi, Senior Legislators nga Honorable Betty Nambooze n'abalala bangi. Abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu. Bakutu soldiers mwebale. Ba residents ba Kawempe North mwebale.